byonna nga bwe mubyesoma however era mu mawulire mulimu ebituufu. Esookera ddala waliwo eggulu eryafuluma I think ku Lwokuna erigamba ali omwami bamuyita Solomon ng'abanja TV obukadde 180 ne bagamba kooti yafulumya ekiwandiiko kyakyeetundibwe TV etundibwe basobole omusasula ssente ze. Kituufu kooti yo teyafulumya kiwandiiko bwekitya however nga ye omuntu aclaiminga ng'agamba nti abanja ssente z'agamba z'abanja abali mu mwaka 2016 2017 2018 era aclaiminga agamba ye yazimba studio however teyasasulwa. Yagenda mu kooti bwenayimirya mu kooti okugezaako okuwakanya oba ku bbanja lye oba okubaako kyenjogera kooti yaŋŋamba siina buyinza buyimirya mu musango gwe okuwoza kubanga mu mateeka sinafuna kye tuyita letters of probate era nga tebanzikiriza kuwoza bantu bangi nnyo ng'oggyeko ye yekka bangi nnyo abajja n'agamba nze TV njibanja ssente weziti nzibanja weziti era bali mu makooti however abamu tebannavaayo naye kikyannemeseza kiri kimu kyokka siina ground kwenyimirira ne ŋŋamba oke gundi oba otubanja twogere oba tukole agreement oba otubanja kubanga amateeka teganzikiriza. Kino ne kidda eri famire baateeka caveat ku letters ezo. Mu mateeka siina kye nsobola kukola mu buyinza bwange kubanga oli wajja n'agamba nti yali abanja TV oba abanja TV mutuula n'akulaga kitwandiisa obujulizi obukakasa nti oba agibanja omala okukonfaminga nti abanja then muyingira agreement oba ne mukola payment plan engeri gye mugenda omusasula naye byonna siina wensobola bikola kubanga legally I'm not recognized nga omuntu addukanya estate eno mu absence ya kitaffe yafa. Tetulinga batannafuna administrator legal tuli fenna. So gino gyonna emisango ne gijja nga weegiri si Solomon yekka bantu bangi nnyo abagamba TV we are service providers n'abamu ku bakozi but you cannot go into anything ekiririgo nga tolina letters ezo kubanga abamu ku bo bino byatandise n'okutandika okugenda mu mawulire n'omukulu Solomon okuyimuka ku Lwokubiri oluwedde we twatuuza family meeting ne mbatuuza mu nsonga eyo ne mbabuuza mu abateekako caveat nsonga ki kubanga ogwasooka mwawe ensonga zammwe nalowooza nzisolovinze ne kigaana paka ku Lwokubiri era munansonyiwa nali saakigamba bantu ku Lwokubiri twatula mu family meeting abasinga kubateekako caveat bagamba ensonga ki bateekako caveat mismanagement ya estate ne mbagamba owali lwaki family temutuula ne mulonda omuntu mwe mulaba ajja okusobola okuddukanya estate eyo era nenkibakwasa ne balonda ne tufuna omuntu omu mwana wa buwala wamuyita Sise Nakate ne tugamba oke kati gwe on behalf of the family operations gwagenda okugiddukanya estate. However ne mukwasaganya abantu ab'enjawulo byalina okukola nabo saafuna feedback. Ripooti gye nafunye ayagala naye kuvaawo tayagala kubiddukanya ne mugamba oke woba oyagala nsigale nga nzirukanya family operations muggyeko caveat kuba waliwo lines zesobola kusala lwansonga legally mateeka recognized tebaagala bwe mutuula bwe bagamba school fees almost term has spent over $1,400,000 baana kusoma TV buli mwezi I spend over $1,10,000 TV okubaawo but legally waliwo ebimu bye sisobola kukola waliwo agreements ezimu zesobola kuyingira tufuna bakirayant ab'enjawulo abaagala otuwa ssente ku TV nga batugamba tulina sayininga but mu mateeka sikkiriza basayininga because I'm nobody mu mateeka ebyo byonna n'obibanyonnyola nti bannaye waliwo bakirayant badduka baagala tukola extension ez'obulango baagala tukola extension eya business beetaaga omukono gw'omuntu addukanya TV abateereko legally mu mateeka sina kyensobola bateerawo era bakirayant ne bagenda. Ensonga y'omwami Kojja Kimbowa
sigenda munenya is a client eyasasula in advance sente ze nga wazoogera okuva mu mwaka gwa 2016 paka nga 2027 he paid in advance. So weyakera ku makya n'alaba nti TV mawulire baga kugijjawo kyaki baga gitunda is a client yala nti sente ze zigenda fa era simunenya kwogera ebyo byayogera mu mawulire ye client ali mbweraliikirivu kuba I invited him mu family meeting gye twayina nga njaga abantu bano bamulabe bagezeko mutu abalabe ku bakirant bitwina ebyava mu family meeting tebayina nsonga ze bawa wabula bateekako butesi caveat yangambe ekintu kimumanyi anti oba muzeeyo biseese nga mpita muzeeyo bano abantu bano tetugenda sobola kuyita mu mbeera eno naye naatya nadduka. On top of that ekya Kojja Kimbowa I think yesaawa abantu mbagamba amazima TV eno nekanga nga buli mwezi no spendinga milioni 10 family yokka buli mwezi nga no spendinga milioni nga 6 family tombuuza zitya wabula bwekitiwe kiri oba osanga sande bagenda mu details wekijja mu season y'abaana okusoma nga we mugamba spendinga milioni nga 4 still wonna ne batagwa ne babaawo abakolima abatali satisfied abamuli ku bone bansiba mu komera bakansi bamakome emirundi ng'eno butalabiri abaganda ba naye n'abalamuzi bagamba tebalina buyinza bukusiba naye ate buyinza bebakusiba bebakwata. So nalutikera ku makyango omuntu nendanga buno bwonna embeera gye tulimu naguno gonna omugugu ogw'okuspendinga milioni nga 3 monthly na oba osanga naye sikyasobola nempita mukwano gwange era yali mukwano gw'omugenzi naye simumanyimu omukwano gwe nina nagujja mugenzi eyatugatta ne mugamba Kojja Kimbowa jangu njaga nkukwasa TV eno some sort of alivizi onyambeko giddukanya ng'osasula amabanja g'emisolo biki n'abakozi buli kimu nga nawe wosala amagezi sente z'oli muteekamu ozijjayo otya nakkiriza era nakikolanga mukwano gwange saamuguza TV kubeera siso atunda kintu nga sirina letters. So nakkiriza okugiddukanya naye ng'akikozenga mukwano gw'omugenzi nangamba omanyi muzeeyi omugugu wena munene kankuyambeko nze nzirukanye TV nteekemu nga bwensasula abakozi tawe program line up then nange nalaba engeri gye najjamu ezaanyi ne tukkiriziganya naye ku makya ga leero ampandikidde ebbaluwa eno era gye nandyagadde obbasomera agambye tu Pastor Andrew Jengo oba tu ABS television director nangamba dear sir, this is to inform you that apparently I as Kimbowa Richard am standing out from running the services of ABS television. I'm therefore informing you that you get someone who will be handling the offices until everything is sorted out. In this, therefore, I will be officially handing over the offices to your management on Wednesday, 13th July 2022. Yours sincerely, Kimbowa Richard. The Barua. Omukulu Kojja Kimbowa gyampandiikidde. Nali namu appointinga nga CEO era agenda okunyambako okuddukanya operations za TV nga wenkwasaganya ebintu ebirala. However, saamuguza TV nga bebadde bagamba wabula nafuna mukwano gwange namugamba Kojja jangu nyambeko mu eno sector era I think for 3 months yabadde addukanya TV era abadde muntu mulungi, but however oluvannyuma lwa family meeting weyawulira nti nzize ebbali sikyayagala kuddukanya estate naye n'agamba sisobola kukola. Family bamwandiikira ebipapula bamutiisatiisa tugenda kuloopa mubbye TV y'omugenzi mubbye TV y'abaana mulidde sente. N'agamba omanyi muzeeyi kino ekintu najjanga mukwano gw'okuyamba but ebijja bye bingi n'akidde ebbali. So n'ebya Solomoni awo ebyajjira naye ng'ensonga enkulu mu bino byonna nze sirina wennyimira atandika kulwana kubanga mu mateeka sirina kuyimirira. Family yateekako caveat ne tubayita okwogera nabo ne tubabuuza omu ku omu era munansonyi okwogera kino abamu ku bo baŋŋamba
era nabasinkana ne bangamba olaba Andrew kyetusinga okwagala deka caveat zino zibeeko tulindeko okulayira gweweerera abaana paka bwe banaamala bonna osoma then tugende mu kooti tulayire awo ofune obuyinza naye abaana beboogerako betulina olinda the majority myaka 11 myaka 12 bali mu primary so bo kye basinga okwaga estate eno ngitambuze mu buyinza bwange nga siina yadde akapapula mu mateeka ovu kisandiganye kikola naye ate tuba tetusobola tambula mba siina kipapula kyonna kyamateeka nga wenkunyonyodde waliwo business deals ezimu zesobola kusiiringa because siina letters ezo but bo baŋŋamba tuddukanye paka omwana w'emyaka 11 nga wezize emyaka 22 awo tulyoke tulayire awo nange nasinzidde ne mbagamba ku Lwokubiri awo mufune yaaya n'asobola okukikola ajja ddukanye family operations era ne mbanjuli akakiiko k'ekyaki ne mbagamba bano mugenda kukwatagana nabo bagenda bayambako weetaagisiriza ne tulonda omuwala bamuyita Sise Nakati asoma mateeka era munnamateeka in fact teyaganye buvunaanyizibwa nakkiriza however era bapatana baffe abamu nga Kojja Kimbowa bo ne badduka ne bagamba nedda tekisoboka bangi bonna era otunulya ABS ogenda olaba client bagenda bavaako omu abamu lwakuba bali diplomatic tebasobola malaga biteeka mawuli oba genda wa mu kooti oba wa naye nga bantu bangi nnyo naye nga obuzibu bwavudde ku family kino kyebagamba ekyotunda ekkanisa teri atunda kanisa teri atunda TV era ku Sunday nabuuza abantu wali waganye okujja okusaba mbusimanyi bakubyewo ekibaati kuba obuzibu bw'ensanga omuntu kati nga ku makya ga leero omukazi ankubidde essimu ng'ali mu kyalo ng'ayomba n'aŋŋamba so ensonga enkulu family bano ababanja kuba buli omu ajja n'agamba abanja naawe wooli essaawa zino kooti yo tegaana kuteekayo musango osobola oteekayo musango n'ogamba manja ABS naye abamu bagikozesanga advantage nti essaawa zino ABS terina muntu ali legal asobola oyimirira n'agezaako bakyalenjinga ya advantage gye bakozesa era abamu ku bo bakozesa abafamily bateekawo eyo pressure kooti etereegambe kati mutunde yensonga ki tebanzikiza funa buyinza mu mateeka kubanga wembufuna abamu ku bo abagamba nti tubanja naliwo services zabwe ze baprovidinga nzimanyi ne sente ze bagamba tezituukayo ate bwe mba nfunye obuyinza mu mateeka tebasobola kubako kye batwala tuba tujja basasula that's if nga tumaze okonfaminga nti babanja but obuzibu bwe buli bakozesa abafamily abamu bataddeko caveat siina ngeri gye nsobola kuyimirira mu mateeka kuwakanya bano babanja ate ne mba bagamba nti okay kituufu mubanja mujje buli mwezi ngenda bawa sente west ne west kuba abamu ku bo bangamba tukole payment plan buli mwezi otwe milioni 10 milioni 2 ne document eyo era eno okuba signed n'omuntu ali legally recognized mu mateeka kyakinga yo terina bbanja nalimu ebbanja lyeyina kwe kumaliriza ekkanisa yo terina bbanja wekiva kivira TV eyina amabanja mu service provider ki olw'okuba nti amaka ga TV gali ku church kati bo bagamba at least tutunde property TV weeri ovuki ogamba property TV weeri oba oyogera ku church naye nga yo church terina mabanja teziwera milioni 6 Kimbowa nga wenkugambye sente ze zajjira mu bintu bingi olumu babanga neteeseganya n'omugenzi baali ba mikwano nga wona abyani mukwano gwo nkuwadde kantu kabale wetu ti nkuwadde empewo so sente ze ye nga ye teyazituwa nti tulina ozimuddiza wabula nga kiraya nti yenna yateekayo sente nga asuubira budde ku mpewo naye bino ebya family bigenda maaso awulira nti TV weeri bagatunda oba TV bagenda gitunda yeeraliikirira kuba yitayagala sente agala services ze nanti ebyo byonna sikiwa nti Kojja Kimbowa ye muntu omusiru asobola okeera ku makya n'akola diiro ezo zonna ennene eziri mu sente mpitirivu nga nze amuteereddeko omukono legally city recognized. Endagaano ezisinga mulimu ebyaffe nsimanyi muguzeeko mmotoka era ezimu ku zo simanyi oba nzinaani then ne mubaamu bino olumu nga n'omugenzi akyaliwo
on behalf omugenzi wabeeri yange South Africa nga ngenda nembijjayo zezo sente zijja naye nga tayagala nti muzimuddize bulango bekubeera kumpewo na programu ze. Tojja munenya era sinza kyogerako nnyo. Is just a desperate client alaba nti essaawa zonna we yateeka sente ze zandimufa, so kati tomunenya kwogera byonna byayogera. Nkyammotoka sikimanyiiko nnyo kiri awo agamu ge yayogedde ndabirabe naye ngambe tomunenya. Is just a desperate client alaba nti sente. Now, of course fena tukimanyi wobanga oweeredde obuvunaanyizibwa okukulembera society mwoba eggwanga oba company tojja sanyusa buli omu nabo nga bo togamba baganda bange bonna nina bali abantu babiri mu bonna abangi benina bali abantu babiri okuli Aneti ovuichi oyo ye ebyo mu bimanyi nono sise gwe nawadde obuyinza kwa yagambye azengawo ensonga ez'enjawulo lwaki ateekako caveat ne mugamba okay if you believe ndi mu mismanagement nenjimukwasa kati ekyamabanja sijja gamba nti gonna amabanja omugenzi yagale kaliwo amabanja abakola naddala mu media nga Signet Star Times eyo TV gyekoma okubaako monthly waliwo sente zemulina okusasula. Twajja ne tufuna ekizibu wano ekya covid emyaka almost 2 nomba nga temuyingiza sente but however tebatujjanga ku mpewo libbanja ne likola ki kati gano agaba Solomon eryo lyo we lyabeeryawo nali I think nkyaso 2016 2017 2018 nenditegeerako ng'era akyakola era namubuuza muzeeyi abaddenga lwaki temwayogera lwaki omaze direeta kati nga avuddewo naye nga mumateeka mu kooti sina wenyimirira. So amabanja gonna sika nti pasage yagale kabula TV eri operation ina ba service providers no providing us services katwaganya tuinga gine emyaka 2 egya covid nga temubawa yadde 10 negachumulating ebya Kojja Kimbowa as I've told you ye client yasasula mu advance era sente ze nezistanding however tezituuka ezo zagamba naye ebyemmotoka tomunenya kubyogera. Is just a desperate client alaba business ye gwe yateeka sente ayinza obutajjawo yadde 10 and of course as a person banji bamu advising nga bannamateeka nti basuwinge kola ki tusinkanye on several occasions ne Kojja Kimbowa okwogera naye leero ne mwogera bannamateeka ne bamugamba birala era I believe Kojja Kimbowa's issue teri nti kumuddiza sente zo oba ki wabula singa afuna guarantee nti TV egenda kubaako essaawa zino he's worried byalaba ate we twatula ne family yabalaba nti they are not ready okujjako caveats zaabwe buli kimu kikolebwe mu mateeka. So tomunenya wayimirira mu mawulire n'agamba bansasule bakole ki Israel. As I've told you, he was not a director. He came in as a friend. Namugamba omanyi for the time being nyambako ku ABS TV as a CEO tekamu nawe osala amagezi ojjemu nga wosasula amabanja as a release thing. Namugamba nti mu period bweti wendiba maze okwesortinga kuba mbadde na bingi wendiba maze okwesortinga olijinziriza but sina kye nali muguziza mu TV because era ne mu mateeka wemba sina letters ezo mba sina kinsobola kutuula ekyo nagano kibagamba like enamba y'abaana naye just be aware even the 40M is not enough still waliwo caveat ene yaneti yo si nsonga wabula obuzibu buli waliwo executor munnango no sise nti naye yateekako of which mbadde nga nnyo saagala kwesa maanyi nga njagala tutuule naye tukkiriziganye agijjeko nga takakiddwa. However ekyo nga bwekyogedde kati yegundi gye tugendako stage nti tugenda the majority balabe ki kye bagamba
then naye tulabe kikyagamba. ABS mu ntandikwa yalina ba shareholders babiri, baali babiri. Mugenzi Pastor galina mu 8 nalina mu 20%. However nze saazigula ng'obumanyi omuzadde nti awadde omwana